katugendeko ku Portbel wano Nakawa abatuuze abasuka mu 15 emyaka mingi nnyo emabega balowooza era ne betanira okugenda ku mwalo ogwa Portbel bagenda n'ekirooto ekyokufuna obulamu obulungi bingi babitandiseeko oba oli abo bazze bazaala ne beeyongera n'ennamba naye ekiri eyo kifumba mutuku oyinza n'okugamba nti kitiisa kubanga abatuuze balajja bagamba ebyobuyonjo ebyobulamu akatale mwe baali bakolera tebakyasobola katundiramu olw'obucaafu katugende Portbel tukulage emboozi eno bwekwata ku bantu be Portbel. Olunaku olwaleero tutunuulidde embeera y'obuyonjo ku mwalo gwa Portbel Luzira. Kino kisangibwa mu munisipali y'e Nakawa mu Kampala. Omwalo guno guliko abantu abasoba mu 15,000 abasula n'abakolerako emirimu gyabwe egy'enjawulo. Portbel Luzira gwe mwalo gwokka Uganda gwerina ogusobola okusimbako emmeeri ennene mu Kampala ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale era nga wano wagoberawo emmeeri eziva e Kenya ne Tanzania. Emirimu egikolebwa ku mwalo guno kuliko obusuubuzi, obuvubi, kw'ossa emirimu emirala egiyimirizaawo abatuuze n'abantu abalala abalinaanye omwalo gw'e Luzira. Omwalo gw'e Luzira gwatandika mu kiseera nga bazimba oluguudo lw'eggaali y'omukka olwasooka mu Uganda. Kino kyaliwo mu biseera by'abafuzi b'amatwale era guze gukyusibwakyusibwa mu mbeera ez'enjawulo nga gukulaakulana. Olw'embeera eno ne gavumenti bwe zizze zikyukakyuka abantu bazze balengera emikisa egy'enjawulo ku mwalo gw'e Luzira bwe batyo ne batandika okusengayo. Omuwendo gw'abantu ababeera mu kitundu kino gugenda gulinnya buli mwaka okutuusa olwaleero we batuuse okuba nga basoba mu 15,000. Buli omuwendo lwe gulinnya ne gavumenti eyongerako ku musolo gwesolooza mu kitundu. Wabula wadde abantu mu kitundu kino bajja n'essuubi okukyusa obulamu bwabwe, kino kikyali kirooto ddala kubanga embeera gye bakoleramu yennyamiza. Anti embeera y'obuyonjo mbi ddala ng'eno etuuse n'okugoba abantu mu katale mwe baali bakolera ne baddukira ku nguudo. Naye abaffe ddala Ono Ye Kampala. Ennyanja bwejjula amazzi gava eri bwe gati ne gakuba eno. Embeera bwetyo enkuba ng'eyitidde obungi. Naye enteeka yako gye bakategekamu si ye yali entuufu. Kwegamba amazzi gali buli enkuba buli wetonya bwe gakulukuta ne gakola ki ne geetuuma wamu ne geeyika nga gayika mu kifo ekyo kimu. Ate tewaliwo treki yonna nti oba gasobola okutambula okukola ki gagende. Okuggyako ng'enkuba etutte nga oluvannyuma lwa myezi nga3 ne wagenda nga wakala mpola. So eventually wakala nga amazzi gagenze wasigala nga olw'olutobazi. Byetwandiise oba waliwo ebigundi ebisootosote ebyo bibeerawo bingi nnyo. So mubeeramu n'ebigundi biringi wamuze ebyo toyinza kulya mmere ng'olaba gali gakyafu naye bantu bamu naye bafumba emmere n'abantu ne bakola ki ne bajja ne balya kubanga abamu bawejjere munnaye tuli bawejjere munnaye. Tokyagamba nti ojagenda eri awalungi oli emmere eri ey'ebbeeyi nga tolina ssente. So tusaba n'ensonga eyo munnaye nga bwe nkyogeddeko omulamu ogwo babeere nga bakola ki nga bajja batuyambe ku mbeera ey'akatale eyo munnaye. Bw'otuuka ku mwalo guno ekivundu kye kikwaniriza. Kuno kuliko ekiva mu mazzi aganjaala mu midaala ekireetedde n'abasuubuzi okugyetegula. Ayo watuuka ekiseera ennyanja neewunya nga wano tosobola kola ki? Tosobola kuyimirirawo. Kaabuyonjo y'olukale ekozesebwa mu kitundu kino ya muzigo gumu. Olwo abatuuze n'abagenyi abagikozesa osanga abasimbye lw'akasoto okufuna we bakyamira.
kino kiteeka obulamu mu matigga abamu ne bafuna okweraliikirira nti kolera ali mu bitundu by'e Kasese mu kiseera kino yandibazinda. Twali tulinawo katonotono ke twali tugenda ne tukola ki ne tuwaayo ebyo ne tweyambisaako ako era nga kato yako kagendamu abantu bangi naye nga olw'okuba tetulina ngeri yonna yonna tesobola kwetaakiza walala nga ketuyimiriddeko era amaaso nga buli wamaaso ge kwakoze ki kwayimiridde era kato yako kali wali ku Wasingibe before ng'ova naye ku stage wali kumpi ne opposite ne Uganda Blue wali wennyini we kali awo we twali tukola ki we twali tugenda ne tuwummulirako awo ne twetereza ensonga zaffe ne tulyoka tukola emirimu gyaffe. Toilet ne bwogenda wansi awo giraba omwalo gwe gwali gwazimba naye abamasanyalaze bwe bajja nga bwe nkugambye nti baze emabega ekitundu eyo toilet yagenda eyonooneka ne batagikolako repair kuba olwedde eryemu ku bintu ebyakwatibwa mu kugibwawo so gye babadde bakozesa n'okugenda mu maka g'abantu abalina toilet. Dr. John ow'eddwaliro mu kitundu kino eriyamba abantu ba bulijjo annyonnyola akabi akali ku kolera mu bifo ebikyamirwamu era ng'alumiriza nti endwadde zisinze okutawanya abantu ku mwalo gw'e Luzira kwe zivudde. Okusingira ddala obulwadde bungi obutambulira mu ngeri ng'ezo naddala nga obuyonjo bwa ttooyi eyo si bulungi kuba si buli omu nti empisa ze zeezo zeetaagisa okubeera n'ekifo ekiyonjo. Obuzibu obusinga nti abantu abasinga bagenda mu kaabuyonjo ezo n'agivaamu ng'agyonoonye n'agireka ng'ate tagitereezezza. Kati singa omuntu oyo aba mulwadde automatically ono addako naye bw'asanga ekifo ng'ekyo ate naye n'ayongera automatically obulwadde singa ono avuddemu aba mulwadde era ono naye kimbakatuka okubeera ng'afuna obulwadde obwo. Naye ensonga endala singa kibeera nti layini nnene abantu abamu bawalirizibwa okufuna amagezi amalala basobola okweyambira. Kati nga bwe kiri nti ensonga eno esinze kugenda ku kyalo kyaffe ekya Portbelo. Tumanyi bulungi nti Portbelo eri ku nnyanja era okusingira ddala abantu abasinga basanga layini nnene ku ttooyi kyakola afuna amagezi amalala era n'agenda n'asobola okubeera nti yeeyamba mu nnyanja. Ennyanja eno si nnungi nnyo okubeera nti tukisuulamu obubi. Mulimu obulwadde bungi obusobola okutuviirako ekyo naddala obulwadde bwa typhoid. Ssentebe wa LC1 mu kitundu Wire Tulinawe ategeeza ng'abantu abamu bwe bakyagenda mu nnyanja okweyamba kyokka ebiseera by'enkuba amazzi gano ganjaala mu batuuze. Mu mazzi basobola kugendayo nga bw'olaba tewalabyeyo mupi ng'afuka ku gundi ng'afuka ku kubo n'abeerabye nga babiraga wali olowooza wabadde tewali toilet so na wano mu mazzi wayinza kuba nga waliwo ababadde bagendamu abalala bagenda mu nsiko naye ate silowooza nti wabaddewo nti lyeribadde kubo nti bwewaba nga tewali public toilet ogende mu mazzi silowooza. Yeebazizza ekitongole ekyabazimbira kaabuyonjo nga kati ebyobulamu biri yaddeko. Kolera tosobola kugyewala tosobola kugamba nti togirwala naye ffe wano tewabeerangawo kolera kakati silowooza ate nti ebbanga lye tumaze wano lyonna nga tuli mu mbeera mbi ate kyendowooza nti embeera egenda ekyuka. Nkwebaza okubanga n'ebyo owaddeyo akadde n'obiraba wabula kati twende mu kanyomero kaffe ke twatuumye ebifa mu ofiisi ya mmeeya kano nno kagendereddwamu okuggyayo amawulire agasinga okukwata ku bannakibuga oba oli awo nga gabadde tegayina wegalabikidde. Twagala okuvaayo bannakibuga bamanye biki ebifa mu ntebe z'abakulembeze baabwe bo bakolera ki. Katugende mu kanyomero kano. Mmeeya w'e Nakawa Engineer Ronald Balimwezo Nsubuga yennyamidde olwa gavumenti ya wakati okulekerera omwalo guno eri gavumenti z'ebitundu ng'ate tezirina busobozi kulabirira mwalo guno kugutuusa ku mutindo gw'ensi yonna. Uganda tulina ekkula nti tulina ekifo kimu ekirasobola okulandingamu emmeeri nga ye Portbelo
otwogerera we mwalo ogutuconnectinga n'amawanga amalala naye ekyennaku gavumenti tefuddeeyo kulaba nti omwalo guno gulongoosebwa guva ku level ya division guva ku level ya Kampala kubanga guli ku mutindo gwa East Africa. Bali mweza agamba nti kati babakanye ne kaweefube ow'okusomesa abatuuze akabi akali mu kukyamira mu nnyanja nga bawoza nti ennyanja tenoga. Abantu abasinga tebasobodde kuba nti basobola okuzimba toilet. Butwagira mu bukulembeze nga bali bubi nnyo nga n'obujama bungi kugambye ng'ennyanja eddugala nga basobola ne kasasiro. Ne paka wena kozesa omukisa gw'okusomesa Katonda kubanga yampula nalireko lecturer nekwatagana ne bakansalazi bange njagala nnyo okubibaza kansala Kajubi ne chairman w'omwala chairman awo wa Portbelo ne kansala wange omulala w'abakyala nti twagenda maaso ne bakansalazi abalala ba MP bakansala bonna ne tukwatagana tugamba nti nedde ekimala kimala tubuulire abantu ekituufu ne tubagamba tubabuulire ekituufu ekigenda okuvaawo endwadde kati kino kyakenderako ne tubagamba batandika okuzimba toilet era abamu bazizimbye. Akubirizza abantu bonna okufuba okukozesa kaabuyonjo era abaneesisigiriza ne basigala nga bagenda mu nnyanja omukono omuwanvu ogw'amateeka gwakubakwatako. Newankubadde mukyalimu abatalina toilet abo nno mbawooninga nti mangu ddala muzimbe toilet eno ya public nti gwe semaka olina okubeera ne toilet ewuwo. Ensonga ezisinga mu programu y'olwaleero zisoomooza era zisinga kusoomooza mmwe bakulembeze ba mu kibuga Kampala tukkiriza mulina obusobozi n'obuyinza bwe twabawa okuzigonjoola. Wabula era tukkiriza nti singa mutwebuuzaako ne mwebuuza n'abalala bangi ndowooza kiyamba okwongera ku birowoozo byammwe n'okusala entoto mutya bwe muyinza okuzimalawo. Tetuyinza kusukkawo wano olwakadde. Muganda wange Ivan ku kamera abeerayo, producer ne editor program eyo mwe musinga mu kibuga Kampala. Tusekane wiiki ejja nga tutunuulira ensonga endala nnyingi ezikwata ku Munnakibuga naawe ewuwo tujja kutuuka. Mweraba.